ddala. Appointment yange one nga sinabagenda eyo kunnyonnyola kansooke nebaza omukulembeze w'eggwanga Your Excellency Yoweri Kaguta Museveni okubanga akozesa amagezi mangi nnyo okugavaninga eggwanga lino. Lwa nsonga bw'otunuulira abantu ebiseera ebisinga bwe batutunuulira naddala ffe abantu abavudde mu ghetto tebatulabamu nnyo nsa, tebatubalamu magezi mangi, tebalowooza nti ffennaffe tusobola okugattako mu kiraasi ez'enjawulo. Batulowooleza wansi eyo mu kukola mirimu gya wansi, naye no waggulu bwe tujjayo ate batwewuunya nnyo, kintu kye sirowooza nti nno bwe kituufu. Naye ate neebaza nnyo Katonda amagezi ge wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okuba nti ye asobola okutwa identifyinga talents ez'enjawulo n'abeera nga ate aspiikingayo okulaba nga bamuyambako okutambuza emirimu gy'eggwanga ffenna wamu nga tasasoddeemu. Mwebaza nnyo, neebaza nnyo appointment Your Excellency the President neyanzege, and I promise to really do what I can for better. Honestly, my appointment means a lot. One, ewa omuvubuka yenna ali eyo essuubi nti mu nsi eno bisoboka, buli kimu kisoboka, naddala singa oba weekutte bulungi n'otambulira mu mpisa, n'otambulira mu kukola ennyo ate ng'okola mu butuufu, kubanga at the end of the day life is what you make it. Bw'otunuulira jjana yange engeri gye nzija ntambulamu bintu bingi nnyo bye neewala, naye finally it has paid off. For example, bantu bangi nnyo abeewuunya how can a musician end up marrying a minister, naye bo beerabira nti nze bintu bingi bye neerekereza okukozesa drugs, neerekereza okunywa omwenge, neerekereza ovuma abantu, neerekereza okwegulumiza, neeseetambuliza waggulu, nembeera open to learn kubanga nze background yange ebadde yakuyigira ku street olw'obusobozi bwe saafuna mu ntandikwa, but nentambula mpaka nenzija nga njiga until I can at least convince someone ayafuna background ze saafuna okulaba nga tuli ku level emu mu byentegeera. I have put in a lot, neerekereza ebintu bingi okusobola okuba nga natuuka ku level where omuntu ali ku level eyewaggulu asobola okundaba mu sense. Si kyangu abantu baleme kutunuulira gye nvudde naye batunuuleyo naye batunuule n'engeri gye ntambudde okuva okutuuka we ntudde, then they will get the answer that I really deserve it. Kyongerera okuwa essuubi omuvubuka nga bwe mbadde mbagambye nti omuvubuka ali eyo nga yalowooza nti ebintu ebimu by'abantu balala, no, naawe osobola, kubanga n'abo bonna abaatuuka ku ebyo bye batuuseeko balina emitendera mwe baayita. Bw'oba weekutte bulungi n'okola ebintu byo bulungi ne weeteeka mu kifaananyi ekituufu, era otuuka ekiseera n'olabika, because as I told you, life is what you make it. You reap what you sow. Ky'osiga ky'okungula. I'm grateful nti ebbanga lyonna lye mbadde nga mbonaabona okutereeza okugatta ku nsi yange, at least abantu baddeyo ne balaba era ne banootinga wano wentuuse, kuba omukulembeze w'eggwanga yandibadde tanteekamu bwesige singa saavaayo okuŋŋaanya bannange ne twekolamu omulimu. Ebiseera ebisinga abantu tweyisaawo ffekka, obeera oyimba ennyimba zo nga ggwe n'otuuka gy'otuuse n'ofuuka munene era ne kiba nga kimala kuba osobola okwebezaawo, naye bw'ofissaayo akadde n'oteeka engule zo ku ttaka n'oddayo ku ground ate n'okima ne ku banno n'obakuŋŋaanya ne mwekolamu omulimu ne mwekolamu obukulembeze for the betterment of each and everyone, most especially eggwanga lyonna inclusive. Kuba ebiseera ebisinga groups, associations, zibadde zibeesinga nnyo to Kampala and some few places, but me when I came in I made sure that at least we include each and everyone, because we are all Ugandans and we deserve the same benefits. Nengatta bannange kati ndowooza President ekyo naye kyamukwatako n'agamba muntu kyonna asobola okuvaayo neyerekereza ebibye n'akwatagana ne banne basobole okulaakulanya omulimu. I think it's one of those, and I'm so grateful that at least today someone from nothing
I can be a president to the whole music industry and still a senior presidential advisor on creatives. It is wide and it is big. Finally, creatives at least have a docket. They have at least a window okusobola okutuusiza information yaffe weyina okutuuka, because you have been neglected for a long time. Tubadde tetufiibwako, abantu bayiye ebiyiye byabwe. There is no copyright law, there is no any arrangement, there is no any support, no budget. We are not included in the budget, yet we are very big contributors on the GDP. Kubanga bw'otunula olabanga ffe we are third after agriculture, construction, our creative industry si yeddako, kubanga we employ many people. We are in top 3. And then we also support the biggest taxpayers. We support breweries, abantu banywa bazima. We support telecos with data and what, music. Akola ekintu kinene nnyo for people to download the data and stuff, CRBTs and on, so on. So we are very big contributors, but we are not cared for. Olwale bwe mutunula ne mulaba abaana bakola movies abo, omuntu okushootinga movie, it takes a long time. Ekitwala obudde bunene, abaana babeera mu field eyo for a long time. Najja naye nga talina nawe agenda atunda movie, tewali nteekateeka zonna nti bw'amala ogiteekako agenda kufuna, ate alina okweyiya ennyo. Kale n'olabanga abantu abalina ebiyiiye byabwe, ba composers, abantu abali mu poetry, abantu abawandiika, abantu abakola gundi ez'enjawulo, olaba nti waliwo awo obutali bwenkanya. Naye this time around I think tusobola okwegatta ne bannange bonna abali eyo, nakati ne tugatheringa information, ntukola ntufuna documents, ntusobola okuba nga tusubmitting where it is supposed to go, and then we follow up. So I call upon all my fellow creatives, wherever you are, please mujje kati tufunye kawindo tusobola okubira omulanga, tusobola okuba nga ate ensonga zaffe tuzituusa we zirina okutuuka mangu, era tuwulirwe, kubanga ebbanga libadde ddene ng'abantu mukola emirimu gyammwe naye nga tegikola ki, tegifiibwako. You cannot believe in 2024 omuyimbi akyalina okusoboka okuva eyo aggulu ajja mixing or mastering in Uganda, in Kampala. Omuntu abata mu region eyo teri studios nnungi, naye nga ate ne waliyo abayiiya bangi. Teriyo cameras nnungi, naye ng'eriyo abantu bangi. Teriyo bintu bingi, teriyo studio bingi nga bwe mbaga studios, bintu bingi ebitali mu regions ezo. Ate nga ne wane Kampala still we are still lacking a lot. Abantu skilling centers, talent skilling centers, okuyigiriza abantu ebintu bingi. Omuntu nga ali talented bw'obanga omuyigiriza nti okola ki, n'okimuyigiriza kuvanga muto, n'omuyigiriza bw'ofuna popularity, how do you handle popularity, financial literacy, how do you handle fame, how do you handle stress, how do you handle pressure, how do you handle, ebyo byonna byetaaga okuyigiriza abantu baffe tusobole okuba nga tufuna buzibu bw'abantu bagenda lwanira mu mabaala, kwekuba amasasi, kweyasa mitwe, tusobole okuba nga ate tunaffe tutuukako ng'ezo ensi endala bwe zikola ki, bwe ziri. Oba okitegeera. Nebaza nnyo president okubanga yantaddemu obwesige, nebaza nnyo bannange bonna abali abakkiririza mu unity, abakkiriza nti we can't go nowhere without structures. Kizibu nnyo okutuuka gy'otuuka nga temulina structures. Individualism tekola. Abayimbi babadde bangi nga mubalaba bagenda ne bamitinga president, ne bamuwaayo akabaasa, ate omulala ye n'atafuna. Ono n'abeera nga ali favored, ng'ate omulala tali favored. Kati it is time we pass through structures so that we can all benefit. Like for example, Oweekitiibwa President akkirizibwa okusiima omuntu yenna gw'aba asiimye. Tewali buzibu, he can always do. But it's always better nga abantu tubamanyiziza nti there is a circle where you can go and borrow and then bring okomyewo ng'omaze okwekulaakulanya. It's better than okubanga abantu basuubira free money. It's better. Naye bw'omanya nti sente ozeewoze, ogenda zikozesa nga olina ka pressure kozizza, through that ojja kulabanga n'okuzaala zizadde. Ne buli bakuweeza obwereere n'ozitwala n'ozikozesa, era zijja kuggwawo ddeyo olinde ez'obwereere. Ekyo ekintu kitukonya ate tekiri sustainable. So nebaza president okuba nti kati atandise okulaba nga creative industry
agiteekamu amaanyi agagisaana, agiteekamu obusobozi, agiteekamu effort okulaba nti akola nayo atusembeza on table. Kati essaawa yeeno nsaba bannange bonna abali eyo bansapootinge, bampe support, baleete ebirowoozo byabwe, baleete buli omu bajje tukolere wamu, bampabule nange nsobole okubanga ebirowoozo byentwala eri si byange nzekka kinnoomu, wabula byaffenna okutwaliza wamu so that we all benefit. Thank you so much. Kale, thank you so much, Senior Presidential Advisor w'aba Creatives omujja. Tugenda ebisinga ndowooza bitakolinzeeko, tugenda twala ebibuuzo nga 5, then we can see what to do next. Anayina ekibuuzo. Marvin. President, Senior Presidential Advisor. Ensonga saazo zogenda sokutandikirako zinzirwa ngo ngete ya copyright lwasonga ebintu mu process. Yeah. Yes, Senior President Advisor. First and foremost, nze ndowooza tukyayina issue ya mindset change. Abantu batunulira nnyo mu requests, osabye kino osabye kiri, naye before nga tonnaba kupointinga lugalo zine essatu zitunulawo. Ekibuuzo kiri nti ffe tuteri batereevu, tewaliwo mistakes zonna ze tukola okulaba nti kubanga like for example okuva lwe twatandika ne tutuula wano ne tutandika okwekuŋŋaanya, buli omu n'aleeta ebirowoozo bye, tusobodde okufuna amagezi mangi agatutuusiza ne we tutuuse. Ebiseera ebisinga bingi abantu bagendanga ewa president, abadde nga hostinga abayimbi bangi, waliwo Ziddine Munyonyi, waliwo simanyi bagenda tubuulidde tuzenga tubiwulira nani nga sigenderako nenga tuwulira nti babeddeyo mu State House bakoze bati, naye ng'omuntu ayimusa omukono n'agamba muzeeyi nze nyina enkoko, oli n'ayimusa n'agamba nze na distributinga t-shirt za gundi enalukolongo, n'agamba nti ate kati nze nyina abavubuka b'emu ghetto, olina nenga ate tulina ebyokuteeseza industry oba okitegeera. So awo nze ndowooza naffe twakolangamu ensobi, so ng'abantu baalinga bwe bamutuuka mu maaso bamulemerako nti copyright muzeeyi, okitegeera, ne bamugamba nti muzeeyi we are manipulated by the people of telecos, they are not paying CRBTs well, our CMO is not working, we have a problem with the policy makers because we pay a lot to hold events. Tusasula NEMA, ne tusasula council, ne tusasula LOCs, ne tusasula simanyi biki, and at the end of the day even gundi nejja revenue nayo nesaba 18%, ate nga tusasudde ne police, ate nga tusasudde, that is double taxation, in fact triple or something. Ebyo nange ensonga tebazikwatako nenga buli omu ayisawo kitwalayo muki mu maaso. Ebyo ebintu nze ndowooza eyo nsobi bye bimu ku bye tulina otutandikirako. How do we sit down and compose ourselves and we start thinking for the better, both long term and short term and long term plans. Oba kitegeera okusobola okuba nti nno tetweyerulira makubo ffekka, wabula tukola amakubo, twerula amakubo agagenda okuyamba ffe n'abaana abalijja. We need to work on the system, and there is no way we can work on the systems without knowledge. So we are going to start with the mindset change programs ngaffe tusooke tumanye what do we have to do okutuuka n'okufuna bye tulina okufuna, then from there then netutandika ku request. Of course waliwo ebitalinda nga copyright n'ebirala bingi tugenda bikwatako, naye nze ndowooza bwe tusooka ffe abaliwo ne tusooka ne tweyozaamuko ku bwongo ne tumanya ekyokukola, and then we start with skilling centers, talent skilling centers. It is very important tutandike okufuna amasomero agaabo bannabitone abayitimufu, oba okitegeera, tufune amasomero abaana bangule, then from there tulaba ati bwe tutandikira. Naye of course emirimu mingi egy'okukola, kubanga nze ndowooza it is better late than never. Naye nze ndowooza bingi nnyo ebadde byetaagisa namwe nga bwe mulaba abavubuka bangi na tubadde nga tetufiiringa included in so many sectors. Otegeera bonna abaana abali innovative, abali ki, namwe mwenyini ab'amawulire muli owulira waliwo akabulamu. Nze ndowooza kati tutandise okuba nga tukola ki, naffe tufiirwako, tutandise okuwulira nga tuyingirayo. It is the right time okulaba nga at least tutereeza. It's not so fast, it's not so late, tuli awo in the middle. Let us try to use this time wisely
otherwise okutandikirawo wangi. Nze ndowooza emitendera ebiseera ebisinga qualifications zisiŋŋana. Mulimu abantu ababeera qualified by education ne mubamu abali qualified by at least practical. Oba okitegeera. N'engeri gye weeyisaamu character also matters, and also knowledge in different aspects, because I'm one of the most creative human beings on earth. I've najja mu industry and discovering a problem ya Uganda. Natunuulira abantu abali bansinga by then, netunuulira strong points zaabwe, what made them who they are. I appreciated it. Then netunuulira mistakes they are making because they were not where they are supposed to be. Nemanya will not make those mistakes. But one of the mistakes I discovered, we were so much of importance of art. Because bw'olaba wano ewaffe amannya abantu beetumanga g'aba Jamaica, Ragadis, simanyi Kompula, simanyi Mento, Buju, simanyi Shaba, Sama, Bachi, bantu amanya basukanga balinga bimportinga ne batandika n'okwogera olu Jamaica wano. But this is not Jamaica. However much sijja kigamba nti kibikuba kyabayamba, and we always have to at least be inspired, naye that was not our culture. So bwe najja nendaba ebintu ebyo neŋŋamba tuimportinga nnyo ne sound, n'owulira nga sound yenna ali wano almost mu Jamaica. Nze nemanya I will not make that mistake. I cannot do anything more than the owner. So I cannot tell a story that is not mine. I can only tell my own story and I be recognized. And I be honest to myself. So being true to myself, natandika creating art from scratch. Olulimi lwensinga okumanya mu nsi Luganda, zisigadde enjiya bwiyi. Nendulemerako. One time nagamba Bawa, nemugamba I'm here to do an international song that is going to cross over. Nangamba yes, we can do that. Netutandika nemutandika omuwa. Netutandika okayana nga tukayanira ku creating of the beat. Nangamba si bwe biri, nemugamba nze nakoze research wange gwe bikuba oti. Nagamba ate kati bireekana, nemuga gwe tofaayo. Nangamba ate nekati bitukola bino, nemuga gwe tufa kuva. Ate sound sibwe, nemuga ava ku biri bye mbadde mukola kino kipya. Nze nakoze research wange, let us do this music. Netugiza kati ngendo tandika okuyimba n'ennyimba Oluganda n'apozinga nangane kiki. Wakambi ogenda kola international song ate oyimba Luganda, nemuga don't worry. Ngolunze maze okoza research, nyimba like Saakuduulo, angerewa, n'abakongo wano batukuba, ne bakuba ensi yonna, nenga batunda music. Music is universal. Nenga fati tugezaako okubeera ki. Tosobola kuyimba Luzungu adobo olumanyi nnyo, n'olusinga aba British. Oba okitegeera. Era bajja kukwata ensobi. Nenze nsobola okugatta ati wange wano mu art owaffe ne mutunze ensi. Natandika ekintu ekyo, nenkicreatinga, nenkwata videos ezaffe, nenkwata abaana baffe, nenkola music, crossinga. Today I have a song with over 150 million views on one song. 60 million views on one song. I have I'm going to 1 billion on a channel, YouTube channel. Ndi mungenda mu million dollars lunana. So, ekyo bw'okitunuulira nga nkijje ku scratch n'entunda ensi yonna, toyinza kumbuuza kibuuzo why I'm chosen to be an advisor on creative. One, creating from scratch n'entunda ensi yonna. Ate ne maintaining. I had that breakthrough. I got that breakthrough in 2014. Nenkuba ennyimba zonna ezaddakawo zimaliya looza ziri mu millions. Performing on all big stages. I won the Grammy, I won the Nickelodeon, I've been nominated all over the world. I ended up in the Grammy. I'm an academy member of Grammy. You understand? So, ekibuuzo ekyo sikirina kubuuzibwa muntu nga nze. I'm so qualified 100%. Ate neeyisa bulungi, ne sikomya kunze nzekka, ate nenkomawo nentandika n'okukwata ku bannange twekulaakulanye, tulwanirire what it belongs to us that we will not getting, because we've not been being cared for. That now
nabo ne mbakwatako era ne tuforminga UNMF ne tucreating associations countrywide. Now I'm given an opportunity ne mu movie kati okutunulayo ne mu wokutunulayo n'awalala yonna okutunulayo then tusobole okulaba ng'ensi yaffe ate kulaakulana kubanga art employing abantu bangi ate to contributing a lot on the GDP. So bwe tuwa art amaanyi ensi yaffe egenda kulaakulana, economy egenda gejja. Naye ng'ekyokumbuuza waya nayise mutulu baki ekyo buli omu akimanyi sina kibuuzo kya. In fact mulina kunzijukiza bye simanyi bye seeyogeddeeko. Mwe mulina n'okuŋŋamba nti obujulizi mwe mulina n'okubuweeyo nga nze nsirisi. Is it okay oyongera n'okukatiriza ky'okubeera nti bakwakuleetinga okubeera mpundu ya creatives n'oyongera okubanga okukinyonyola kuyakisula kubanga kituuka bulungi? Nze ndowooza ebiseera ebisinga katukole. Omanyi ebiseera ebisinga nze ndi practical man. I learned on the street. So many people are learned by bali learned mu bintu bya njawulo naye nze nasomesebwa street. And the street people, we are more of practical. Kansooke ntandika emirimu gyange. People will know whether I deserve it or not. Carl, thank you. Braves? Several president okusookera ddala nange nja kupozayoza kugambe nti congratulations upon that milestone. Then ekibuuzo kyange bibiri byokka. Ekisooka omulabi yeetaaga okumanya difference wakati wa presidential advisor kubanga waliwo ba ordinary nti omuntu presidential advisor naye ate waliwo akasiniya kegaseeko. Effe twasooka okumanya senior presidential advisor ndowooza ssaawa zino CDF eyali ebiseera ebyo nga senior presidential advisor on special operation. Sizzeemu kuwulirayo senior ogyeko gwe kati. Mulabi yeetaaga okwawula presidential advisor and I think senior presidential advisor, there are many. They are like bawerako bayinza n'okubaweranga 10 but yes, I don't know the number, but being a presidential advisor kirala, but being a senior presidential advisor nashate kirala oba okitegeera. Naye also it depends on the president engeri gyaba appointinzemu kubanga mukama waffe president yatunuulira potential era na appointing according ku ye kyaba akoze ki kyaba alaba. Okay, kibadde kiddako ekirala sebo bwe tulaba nga president alina gwa appointing oba kuba minister oba bwaki then ate waliwo akaseera akaddako awo n'olayira then ate ne office netandika. Creator ali eyo ng'ogyeko abali mu music sector waliwo abafirimu waliwo n'abalala ba creatives bangi abanjeetaaze omumanya nti senior presidential advisor office etandika ddi ate baleete ebbaluwa osobole oba nga obatuusiza obubaka eri president. Emirimu gigenda kuba gitandika obudde bwonna according to the programs. I think General Reiso Owekitiibwa, she's the one in charge, and we'll be letting you know ebisigadde bya debate so far. Tusobola otandikirawo kubanga omukulembeze bw'aba yasazeewo, then we have to start ebisigadde binatusangayo. Kale twegatiddwako omukulu Khalifa Aganaga nakamba ya accident okuz'omwezi nga 24 ebigambo birungi bwe bityo. Olaba ekintu kino kyayonooneka dda. There is a difference between Uganda and the people who run Uganda. Uganda eno erisigalawo kuba naffe twagisangawo naye kye tugikozeemu kye kigenda okulaga nti twaliwo. Naye kati twabigatta ffe tulinga abalowooza nti olw'okuba oli yafuga Uganda egenda kuggwaawo, Uganda egenda sigalawo. Abantu buli kimu bakiyingizaamu ebyobufuzi naye nga lwa nsonga twakwasa abantu ab'ebyobufuzi ne tubawo omuzindaalo munene ne batekinga obo. Naye nga twerabidde nti nabo bantu nga naffe bwe tuli. Oli yandiba munnabyabufuzi naye naawe oli mulimi, oli munnamawulire, oli mulunzi, oli sportsman. You matter. Lwaki okkiriza oli abe nga yalina okubuulira ekyokukola all the time naye nga naawe ekyokukola okimanyi.
yo Uganda tugireseewa bwebanga ya buli omu agenda kusika zeeri olwalira abavubuka batya n'okwasosietinga ne bannaabwe olw'ebibiina ekibiina kala kala n'ogaana okwasosietinga muno kizitizenna nabamu nakubidde ne mugamba mwana akolerayo ka group nangamba ekikulu kakati mmwe kani imagine mugamba mwana blood butuuse kani imagine ng'ekitugatta flag eya Uganda erimu ŋŋaali wakati lwaki tetufa nnyo ku eyo nze mbabulira mazima nabadde ne bano kubanga ekigambo kino bwe nandikyogedde nga kigamba Kalifa yandiroozeza nimba ne president nakimujjukiza nze natuuka wa president naŋŋamba ofaaki lwaki oyonoona ensi yo mu kizibu ky'okuzimba abavubuka banno obabulire baagale ensi yaabwe bagigatteko kati gwe ssebo oyimba nnyimba zibalaga nti mbi nanga okakasa Uganda mbi ne mugamba twakukoowa mu maaso g'abajeno abaali beetoolodde ku mmeeza eyo mu maaso ne mugamba twakukoowa naye sikabwa ati nagamba mwankoowa nze asula wabweru ng'enkuba empewo efuuwa omusana bwe gujja gunzigwerako mmwe ne mwebaka ne mulya ne munywa ne muzaala nasanga wano abantu 13,000,000 nga nzija kati muli 40,000,000 senga mbanga mwankoowaza abakuzizza waliwo bapulezidenti wano nga bamalako myezi kyogamba dduka oyo gwe nabawonya okuba nti ntaddewo resistance nammwe mukule temumulaba mwankoowa naga kati gwandibadde n'ennyimba ezo pulira otambudde amawanga owangudde awaadi nali mutwalidde zaawaadi naŋŋamba eyo wandigiwangudde ddi ng'oli mu kampu z'ababundabunda naŋŋamba wankoowa I looked a fool ne mugamba nsaba kunsonyiwa ekitiibwa lwanze najja ndi furious nnyo awo wennyini nalabika ng'omusiru naye ntandika okumwetondera kuba nagamba yajja 13,000,000 tuli 40 nange kennyini mwensobodde okukolera lwaki sisooka n'ensiima ekyo naŋŋamba sooka olindeko okulaba weakness yange sooka olabe ne strong points zange bw'omala okulaba strong points zange oza appreciating then tutandika okuteesa ku weakness zange tuziterereze wamu kuba nawe oli munnauganda n'akwata peni yalina maaka n'atandika okundaga ku lubawo n'ansomesa Uganda weevudde ne weetuuse nagenda okumaliriza nga nzena sikyalina na bigambo nga kati yalina ate okumbuulira ekyokukola namaliriza mugambye mukama wange nsaba guidance so nakimugambye nga ne bano weebali bonna abayimbi badde bangi okukimujjukiza yaŋŋamba ekigambo kimu nanga olabe Edi bw'olabanga ng'omwana waliwo omuntu amwagala ennyo okusinga nnyina manya ayagala kumulya teri aliyagala Uganda kusinga nze Museveni oba ggwe oba munnauganda yenna aliyo yaffe bwe batuzaalidde bwe bagenda otuziika omuntu yenna aliva eri ebweru akuwa amagezi mbw ajagala nnyo tusinga aba alimba badde nsaba twegatte nammwe tukulaakulanye Uganda ensobi zange munyambeko tuzitereeze tutambuze eggwanga okuva olwo yabayinga omutima gwange kuba nayogerera ekigambo ekyo nti twakukoowa mu State House nga ne bajjeno bonna weebali abalina abakulira zi barracks tebankuba tebansiba wabula bansomesa nenvaayo nga nzikakkanyera okuva lwe navaayo mwalaba nakyuka ebigambo nabikendeeza ng'ate kwotadde n'example ze nalaba mu baganda bange engeri gye beeyisaamu engeri gye bampisaamu neŋŋamba omuntu yenna bw'aba akwagadde naawe mwagale ekyokubiri nayiga nti nyina ogatta ku nsi yange nennegatta kwabo abavubuka abali eyo abansooka okumanya ebintu bino so oyo nze omu ku abo bannange abali willing okukkiriza nti we can agree to disagree tusobola okukkirizaganya mu njawukana nti gwe oli ono oli kiri oli musiraamu oli mukristaayo oli muki but si tusobola okubaako n'ekitugatta eggwanga ate abantu bonna eno just kupretendinga naye banywa bonna bbi ekiro